fete tuyina sente zijja kujja mulambo gwe mu ddwaliro tetuyina sente zigenda kujja mulambo gwe mu ddwaliro bwe tunaaba tumuyambye ennyo ekinene ng'afudde tugenda mukwata tumuziike muli namala mukwata ne muto wange mukumukwata ne muto wange obusungu bwaliwo obukambwe bwaliwoko mwami wange bwe yagenda ne muto wange teyadda omukwata ne muto mbikola by'omukwano iye tuliranga obulumi bwe nnina bungi nga ndaba buli kimu buli kizibu kyonna kiri kunze muntu omu ndabanga Katonda ayanneerabira era simanyi nakumanya ndabanga ne bwentandika okumusaba ndabanga ne bwenkola ntya ninganga atawaanira obwereere ninganga ayina kye nazza ye nansalira musango nti kati ndi ku bunolezo byenkola ki byendiyirira kati mbadde n'ensigo yange ya mutwalo gumu mbadde nsaba njugo tugisabire neyanziza nkola bongo neyanzege webaze Katonda mbadde nsaba tugisabire ensigo eno ey'omutwalo gumu gwe ninamu mbadde nsigazza naye ate ndabye nga gwe gwetaaga nnyo kati mbadde nsaba ozikwate tuzisabire ensigo eno ereme kukalira ereme kukalira gwe buli webanga eyagala okukalira bweti Katonda agiblessing eddemu ezimbulukuke oleme kuddamu siibanjala Mukama Katonda kitaffe gwe yatonda eggulu n'ensi gwe yasengeka buli matiribona agali mu nsi eno ne waggulu eyo gye tutya tuli wano mu maaso go olw'okuyayana kwaffe nate totukoowa kubanga waliwo kukyukka olumu tuyayanira mu butamanya olumu mu kubula olumu mu kubuzaabuzibwa naye gwe kitaffe alina obwongo obusuka ku bw'omwana w'omuntu gwe oliwo okutwaniriza buli bwe tujja kutuwa kisa natubambaatira tuli wano olwaleero ne mwannyinazo n'ebintu bimusobedde Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo tukomyewo neera kwemu live kwetuwa buli kadde oba ku Metandikira Bongo live webale kutwagala twebaza Mukama olw'obulamu bwe bwatuwadde era buli kadde tetuukowe nga kumwebaza olw'ekisa kyatuwa buli kadde tumusaba kisa na mukisa kyekyokka ebyamagero bibaawo ne bigenda naye buli oba n'omukisa ekyo nno kitambula naawe lubeerera kale no bw'oba osaba kyandibadde kikulu nnyo Katonda n'omusaba mukisa mu kifo ky'ebyamagero okusasira bannaffe abalumwa abali mu bwetaavu ababonaabona erina kuba culture gye tuli kiba kya bulyaza amaanya gwe kuzingako emikono nga munno ebirwadde obuyinike n'ebirala bimumalirawo mu nju ye tewali amanyi ddi nkya kye lunaaleeta ku mmeeza ye sondooza kyandibadde kya muwendo nnyo okukola endagaano ne Mukama ng'okyalira ku balwadde bwe luli kuzindako onaayimirira wakusaasira agambe nti nedda tasaana kuyita mu buno bulumi kubanga abaana bange bwe baalwalanga yabalambula yabasaasiranga era yalinga mpagi lwaki baafuna obulamu nate bangi ebyensi bimamalawo ebyobugagga byensi n'osanga oli nga talina kyamanyi kirala okujjako okunoonya ewali ssente n'ebirala nga yonna naalowooza nti ebino birijjuza essanyu lye era n'obulamu bwe naye ndi wano okujjukiza
nti ebyoto bye tuyayaanira kyannaku ate tumala obituukako ng'ate obulamu buddayo gye bwatandikira. Abaanoonya obugagga baafuna agayumba gangi, amamotoka, abakyala n'abaami kakati ate tebeebaka. Basula beeraliikira abakyala babatwalako bya bugagga bibatwalako n'ebirala. Kale nno byonna bigasa ki nga tebiina ddembe oba nga tolina ddembe mu byo. Tumusabe eddembe, tumusabe ekyekisaanidde. Olwo nno tusigale nga twebaka kutulo okusinga okufuna ebingi ebitumalako emirembe. Buno obulamu bwetooloovu gye butandikira era gye bukoma, era gye bukoma gye butandikira. Kale nno abo abaggwamu olw'ebintu by'ensi nyongera okubajjukiza nti bw'omala okubifuna n'otuukiriza ebirooto byo ng'ate obulamu buddayo emabega eri mu kweraliikira gye watandika ntonadde n'ekikumi. Sekisingako awo kiri kimu kyakusaba Mukama ddembe, kisa na kutusaasira tufune ebyensi n'ate tusigale nga tulina eddembe. Gwalina obugagga ku kyalo gye wava tewali luzzi. Ebyo nno birikolera ddala amagero mu kaseera kali akazibu nti oyo nno gwe mwagala okutta buli muntu anywa ku luzzi luli, anywa ku muntu oyo oba ku mukisa gwe muddeyo mukulaakulanye ebitundu byammwe. Ne bwe kaba kaguudo ne bwe baluzzi ne bwe batooyi ya kyalo, ebyalo bingi nnyo tebirina ttooyi. G'oli eyo ssente ozinywamu champagne naye nga gye wakulira abantu beeyambira ku nguudo. So ndowooza kitukakatako okuba abantu n'ak'obuntu muffe tutakeerabira. Weewaawo nkomyewo ewa mukwano gwange ono nno y'omu ku bakyala mikwano gyaffe abali mu kibiina kyaffe ky'abakyala 15 lwakuba takiikangako waggulu ku foundation nga tukuŋŋaana. Si bwe kiri? Twali lunaku lali okiiseeko? Nakoma eno mmanga. Wakoma eno mmange eno nga nkyajja eno tugabira ebintu. Era nze omu nabifuna, twabifuna bya mirundi 2. Kati awo obulamu bwange we bwagootaanira. Ankola Bongo obulamu bwange okuva we bwayonoonekera. Omwami yandeka mu nnyumba. Namala mukwata ne muto wange. Mukumukwata ne muto wange obusungu bwaliwo, obukambwe bwaliwoko. Mwami wange bwe yagenda ne muto wange teyadda. Omukwata ne muto mbikula by'omukwano? Iye mu nnyumba. Nali nkeera kusuubula butooke ku makya 11 nga nkomawo ssaawa 2. Nabasanga bali mu nju omwo. Bwe badduka tebadda n'omwami paka n'agenda e Sudan teyakomawo. Nandeka n'olubuto lwa myezi 2 paka olubuto okula ne mbonaabona n'olubuto nga ndinzekka n'abaana 2 ne mbeerawo mpaka ne bakula n'olubuto ne lukula n'enduzaala ne mbeerawo n'omwana wange. Kati omwana atuuka mu mwaka gumu n'emyezi ng'ena. Kati ng'omwana tannatuuka awo omwami yantulugunya yatumanga abantu abatunda amayumba nga baleeta abaguzi nga ngobagana nabo nga mbagaana. Wano wantupangisa awo kitege? Sipangisa nnyumba ya mwami. Kati era kwe kuteekako ebyo ebigamba nti tetundibwa. Naye ng'omwami abasindika bakole ki bagitundi neŋŋaana. N'asooka n'akiwummula ekyo. Ne mbeerawo mu bulumi obwo obuyitirivu bwe butyo. Ne mbeerawo era mu ebyo ebirowoozo ebingi mwe najja n'obulwadde. Mu kulwala saamanya nti mutima gwe gukoze eki, gwe gusituse. Ne mbeerawo ekifuba kinnuma nga simanyi lwaki ekifuba kinnuma. Ne ntandika okuzimba. Ng'ekifuba kinnuma nga ndowooza bukosefu. Ne mbeerawo nga siina kyensobola situla nagendera amagulu gatandika okukola ki okuzimba ebigere. Nenzimba ng'okuzimba kwambuka mpaka n'olubuto lwonna. Kati mu kuzimba n'olubuto lwonna ne bantwala e Mulago.
mu kuntwala e Mulago naye ng'ebyo byonna okutuuka ku ekyo kyonna abatuuze bansondera akasente era be bantwalayo bansondera akasente weetaagisa kino kunkuba bifaananyi kukola kutya okuzuula nti mutima gwe gukola ki we gunnuma naye nga obwo bwonna obulumi bwe nayitamu bwe bwandeetera ekyokulwala omutima obulumi bukwata omwami nandekawo nembonaabona nga sitewali kyakulya tetulina kiki bizinensi yaleka agimazeeko yonna nalina edduuka bonna obusente n'abunjijako ne liggwawo era yagenda okugenda edduuka limaze okugwa nga nsigaza obwo obutooke bwe nali nga nsuubula bokka kati mu bulumi obwo bwonna bwe nayitamu kwe najja obulwadde bw'omutima ogwo nembeerawo eddagala ly'omutima lya bbeeyi nembeerawo abatuuze ne basondanga akasente abeewaffe maama ne taata baafa baganda bange buli omu ng'ali ku lulwe tebayimiridde bulungi yadde beeri mu kyalo wansi akasente bakafuna sizoni nga balimye nga tewali yadde buyambi bwonna abaana balina okulya bo bbanga lye namala nga ndi mulwadde emyaka 2 era batudde tewali yadde okusoma yadde ki obubiri obwo ne babeerawo kati y'omuto muto wange yamuyina emityana eyo akaana akato akanga akasembayo muto wange yakayina kubalala oli tasobola kusembera naawe gyendi eno nembeerawo bwentyo kati obusente obugula eddagala omwezi ddoozi bya mitwalo 25 omwezi tewali yadde wekava kati essaawa zino ekinsuula ku ttaka kubeera nga ndi kundiri obutabeera ne ssente olumala ebbanga nga sirifunye bwe liggwawo kati ekyenda kyazimba mu lubuto ekyengulu w'ekkundi waliwo ekintu ekizimbye ekikukufa bwe kiti bwe bantutte bino bye mbadde ku kitanda baŋŋambye nti butamira bulungi ddagala lye lireeta ekintu ekyo bw'oba tomira bulungi ddagala likola ekyo ekintu ne kizimba bwe naalimira nendifuna mu budde bwalyo bukivaawo ne bwe tebannongoosezza kiri mu kika kya ania kati ndi mu mbeera eyo siina buyambi bwonna obudagala bwe mbufuna mwezi gumu bwe buggwawo wayita wiiki 3 sinnafuna ate era batuuze ne bansonderako okujjali emikwano ne bampaayo ke bampaddeyo ne tufunayo eryo wiiki emu bwentyo tambulira mu mbeera eyo kyekyabaana okusoma sirina ssuubi lyonna obwana bwange buli awo sirina ssuubi akayumba mba ndi awo era omutima gunkubagana era nja kuba ndi awo ng'omwami akola ki ajja nti kaveemu ndi awo bwentyo mu mbeera etali nnungi kyekyokulya afumbye yawa obwana afumbye yabawaakaako okulya bwe bityo sikyasobola kubaako kyensobola kwenoonyeza nti kyakulya sisobola ndi awo bwentyo batuuze be bannyamba ke bannyambye ne bakuwaayo kye bakuwadde afumbye n'aleeta akasuwaani k'emmere n'akuwa ne mubeererawo bwe mutyo kati tuteko kawanina nga tonnakwata mwami wuna muganda gwe wali tokiwulirangako nti omwami ayagala ne muganda okyakugwako saakirowoozaako yadde okukifumiitirizaako saakiteekako mutima saakiteekako mutima oba okukirowoozaako oba okukola ki tewali naye ate nagenda okukitegeera nga abatuuze bonna bo bakimanyi nga nze atakimanyi era ina emyaka muto wange 27 yali mukulu yali walemeddwa obufumbo bwera nga azadde abaana 2 kati n'asalawo tabeere wano ne munoonyeza omulimu n'agufuna ku Makindye Secondary era nga waakola nga njagala abeere mu mbeera ennungi naye yasalawo kunkola ekyo abatuuze bo baali bakimanyi nze nga simanyi abatuuze nga balina emizi bagiina saabeewanga nnyo mu byaŋŋambo
nali nina business kituufu era nga mbangwire era nga nina emikwano mingi naye nga si mu byaŋŋambo mu by'okubaguza biki bwe bityo ngera toli tasobola kuva mu bbanga n'akunyumiza ebitaliimu ebyo bwe bityo oba oliawo agamba ate obufumbo bw'oli bufe mugamba ebitaliimu ali byezuulira kasita oli muganda we era we nakitegerera bagamba mukyala walwawo bayagalana dda ffe nga tubalaba bayagalana dda kati buli wembadde nzano mbadde nkubuuza buli wenjijano nga nkubuuza nti waayo mukwano gwange aliwa ngamba ku kitanda ebuleebu dduka kitanda embeera ebeetya ani abakulabirira ku kitanda era obwo bwana bwange buno obuto era tubeerayo ffenna ate ebyokulya mufuna munnange ekiruddu bagaba obuugi ku makya ssaawa 2 oba 3 ku ssaawa 8 ne bagabayo akawunga oba omuceere ebyo bibalya ne bakomako mpaka okuddamu ku buugi mpaka bwe bityo bye tubeerako n'omutuuze asobodde okubaako katuleeterayo bwe bityo bwe bibeera obulamu bwe butambula tubamuyambagana mu bwe bityo naye kale okuteekawo akuugi n'akawunga kale bye tuyimirirako tewali buyambi bulala bulyawo nti bwe buno bagamba waliwo omukwano gwange yanyumiza omu ku mikwano gyaffe namugamba waki omukwano gwange tomugambako ntigalako ku kyaki n'asaba namugaina nganzi katonda mwebaze buli kirwadde ekikakalya kimpa kati ddala wa wensinzirira okumusaba n'okumwebaza ddala waggwamu essuubi bwotyo kale mu butuufu okusinziira ku bintu ebitutuukako oggwamu essuubi ebintu ebitutuukako naddala nze mpulira nga obulumi bwe nnina bungi nga ndaba buli kimu buli kizibu kyonna kiri kunze muntu omu ndabanga katonda ayanneerabira era simanyi nakumanya ndabanga ne bwentandika okumusaba ndabanga ne bwenkola ntya ninganga atawaanira obwereere ninganga ayina kyenazza ye nansalira musango nti kati ndi ku bubonerezo byenkola ki byendiyirira nze ndaba ebizibu binsusseeko ofukamira n'osaba nolabanga n'obosaba omala mu butuufu amaanyi ne gaggwa buli lunaku olukya tewali kikyukako tewali kikola kitya kati awo simanyi kuba ngenda ne ŋŋamba Mukama obwana bwange bugenda kubeerawo butya mu mbeera eno gy'empisa eno abalala ne bagenda ku ssomero bo ne bubeera awo ewaka tewali buyambi bwonna bwe nnina nti bwe buno tewali kale gwe mwana wa Katonda ali atugoberera ebiseera ebisinga obwana buno nno twakwanduza bugenze kuzannya naye bwe mu ku mukwano gwange oba ku foundation eyo nagamba nti foundation yaraba Unchate foundation mu abaana ba mitendere 3 ab'oku luguudo abava mu family enjavu waliwo n'abaana nga bo tebava mu family yonna ninga tebava ku luguudo nga babadde waawo okusula wano so obwana buno buli we tubaayo n'okuŋŋaana bujja ne bundabako ne tukuŋŋaana ffenna okusaba n'ebirala kati bwa myaka akamu ka myaka emeka 9 akalala ka 7 obwana buno tebusoma ekyo nno bwe nali nga nsaka school fees z'abaana betubali tuyambako okuweerera nagenda okulaba nga ate waliwo ne buno nga olaba family terina busobozi nga tosobola busalira musango nefamily tosobola gisalira musango kati nno we nasinza ninga nedda katuzimbe essomero lyaffe Kammengo liyambeko abaana ba Katonda bwe batyo okusoma kyetulina okuwa ensi yaffe tewali kyamaanyi nnyo kyetugenda kujja mu kino okujjako empeera n'ekisa n'okusiima Katonda waffe okumutendereza n'okumwebaza ebirungi byatuwadde omulango ogwo awo wenyini wenyisinzira ninga gwalina kyonna kyoyina tusiga ebifaananyi era obuweereza buno tubuweerezaawo nakusiga bifaananyi art and craft bizinso nekya art ekibiza Unchate foundation ffe tulina muzungu n'omu gwe twali tuwandikidde ebbaluwa oba ali atuwaddeyo ku buyambi wala buli ke tutuuseeko kibala ekisa kya Mukama na kisa kyo gwatugoberera
na bitone byaffe Katonda be yatuwaffe be tuyimirirako kuyamba ku bannaffe. So gwa ine kifaananyi kyonna oyina omwagalwa oyagala kumusiga mu kifaananyi mama taata bawo mwana mmenyani ndekani oso kituwa kakakati akasente ako potumala okusiga ekifaananyi kuba ufa abasinga mu kusiga ebifaananyi by'engalo akasente ako ketwawuzaako netuyako ku ssomero lyaffe tugula material n'okubeezawo foundation yeno naye tuli mu campaign ya ssomero saakasente ako ketugenda okukozesa okugula material amabulooka amabaati n'ebirala tusereka akasomero kaffe dormitories twazimala ez'abawala n'ez'abalenzi ne tuzimba n'ekiyungu ne toyireka tuli ku ssomero kakati obwana nga buno ensigo eno ate nno kati singa tuba n'akasomero kaffe nga kawedde tubujjawo bujja nga ffe tubutwalako Mmengo maama nga ye yeesootinga bw'amala okwesootinga Katonda bwazza amaanyi ge munda era bw'amanya nti wa muwendo okukirako ne bw'alowooza ngate natandikirawo n'obwana bwe ku nguudo bungi obwana buno buwala singa butambulira mu mbeera y'okusabaasaba emmere kuba mu akafaananyi kyekisobola obutuukako mu maaso awo so nawe osobola okubeera enoga nti bannayinza omulanga ngumanyi obulumi mbuwulira era ngutegeera ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi naye emitwalo gyange 10 naye omutwalo gwange gumusindika 6 akadde kamu n'endala nze kanzibawe muteeke ku ssomero mu lizimbe obwana buno butaasibwe ekyatukoze ekintu ekyo nali buli kadde abaana nga batandika okusoma nali ku pressure y'amaanyi si lwakuba nti baali bammenya nedda nga neraliikirira bagenda kuddayo batya abaana 30 bangi bonna okubanga obasakira sente zagendanga nnyingi so nduga nti nedda katuzimbe essomero lyaffe obwana buno bwonna busome buyisome eby'emikono busome Katonda tugunjule obwana buno buveemu ababulizi b'enjiri buveemu abantu abamanyi Katonda bagenda okukyusa ebyalo n'ebyalo buyiga okutunga okusiga ebifaananyi okwokya holding n'ebirala naawe ali eyo asobola okugamba nti nedda nze omulanga nguwulidde naye kiri bwe kiti waliwo membership card eno yakadde kamu n'ekitundu kati akadde kamu n'ekitundu gwe alina omwana wo asobola ofuuka member Rabon Charity Foundation n'asoma okuva mu P1 paka ku myaka 18 membership card eyo gyagenda okukozesa egirako receipt ne stamp emabega agenda kusoma okuva ku P1 paka mu P7 paka mu P7 nga bwatekako n'ebyemikono okuyiga ebyemikono okutunga okusiiga okukola buli kimu so ndowooza n'ogwo mukisa gwali eyo omwana otava ku street tagwa mu mbeera eno gye tusakira naye still naawe akutawaanyamu so tugamba nti nedda omukisa guguno embeera entugenda gikozesa fundraisinga kakodyo ka fundraisinga ndi kakadde kamu n'ekintu agala abaana 30 sente zino tuzikozesa nazo okumaliriza essomero lyaffe olwo omwana waasome okuva mu P1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono bogenda ofukidde ddala memba omwana aba afuuse memba paka ku myaka 18 era tumutta agenda kwaŋŋaŋŋansi kuba abayizi ekimala weewaawo owaayi obulamu si bwangu kakati ekiruddwe nani akutwalawo akutwala kuba ngamba otabuka kiro ne bakuyoolayoola waliwo naiba wange muvubuka bamuyita Looja oyo ne bamuyita ku ssaawa 9 ogw'ekiro antwala ogw'omukisa nagumufunamu era nnyamba n'antwala alina kapiki ke era yaŋŋamba wonna wowulirira nti ki oŋŋamba bugambi ki ekyokutwala nja kukola ki nja kukutwalanga kakati tudde wano ku Mukama ebiseera ebisinga wowulira ng'embeera etabuse naye ffe abakkiriza tugamba nti ate wowulirira nti onafuye oba ogenda okuwangulira sitaani aba akukwata oleme kusimattuka kaguwaako oba omaze okusimattuka naye kati aleeta amaanyi mangi okugoba Katonda okunafuyiza ddala n'okugoba ku ssaala lwaki teweekaka noddamu noyagala Katonda kubanga ye yakutonda ate era talina kabi kaagera kale biyinza okuba nga byonna obiyina naye munnaye gwe okyayina amaaso okyategeera okyayina amagulu okyayina emikono wadde nga bitagala naye waliwo bannaffe abatabirina oyo akutwala mu ddwaliro nakomyawo ng'oli mulamu ate waliwo abagendayo ne basigalayo ng'ate nno bagenze bo beetambuza bwakutwalira ku piki kakati lwaki tofubaane n'oddamu n'okuŋŋaana ebiseera ebisinga n'okukyusa ku environment ku kyakinga eyo
mutokona abakyala nosharinga ebizibu byo oyinza okuba kale ekyakumalako emirembe kiri ekyasooka ekyomwami kye yakola ate noyinza okusanga mu kyaki bakyala banno nga lwa abayise n'embinene ng'ate y'omwami yakwata mukyala baana bonna n'abakola ekikolwa ekyo kakati bw'osharingako ebintu ebyo n'abantu ab'enjawulo ogenda okulaba ng'odda engulu ndabanga amaanyi omulabe sitaani gayagala okujjako ag'okukuŋŋaana ate agasingamu eddagala erisinga lino lyonna ery'okunsa kyo kituufu nange nkiraba kubanga okufuna ebyo ebirowoozo mbifunye kati mu bulumi buno bwennina kuba Katonda era nali mumanyi era mmanyi nekyakola naye obwo amaanyi okunzigwanga mbwe gati ku bintu ebintuukangako kati wano wembeeredde nga ndi bubi nenkubira taata omuto bwe mukubidde amugaa taata nga ndi bubi agamba ngenda kukusindikira emmotoka ekunone ebyokulonda bibino bigenda tuuka eyo vaayo odde mu kyalowa ewammwe nemugaa taata tekigenda kusoboka manye eddagala ly'omutima liri mu malwaliro 2 Mulago ne Kiruddu ko ye affe tetukyalina ezo ssente zigenda mu malwaliro onoolaba tutunda bibanja kuggwawo nemugaa taata nedda ofunayo obusente obutonotono ne bannayibba bange ne bongerezaako akageri nabo ke balwanya ekikola ekimala taata yanziramu naŋŋamba nze siina gatunda bibanja byange bikola ki kubimalawo ng'era asindika mwannyinaze kyenafuna mu mutima ne ŋŋamba nze okuntwala mu kyalo nfe eyo ewatali yadde ekkerenda lya mutima taata agende mu kiriniki mbu gye bagenda okuntwala libeereyo konze nze kansituke ŋŋende Ekiruddu mbeere eyo kyenaafunanga ekinaabanjanga ssente nkikole nkireke ng'era nsituka n'obwana bwange nga tugenda baba agenda okujja nga kuba sirina ssimu era oyo omuvubuka eyantwala Ekiruddu gye baali bayina ng'abagamba oli yagaanyi era n'ewakatakola taliiwo ali mu ddwaliro nga mwannyinaze addamu nti oyo kaagaanye okugenda mu kyalo ffe tetulina ssente zijja kujja mulambo gwe mu ddwaliro tetulina ssente zigenda kujja mulambo gwe mu ddwaliro bwe tunaaba tumuyambye ennyo ekinene ng'afudde tugenda mukwata tumuziike mulimba nti ayagala nnyo okubeera e Kampala kyannuma n'obudde buno tewali yali akubye ku ssimu kulaba nti obulwadde bwankomyawa oba bwankomyawa tewali kati awo embeera neŋŋamba n'ekirayika oba Katonda yeyanvaamu oba ndiki nensigala nga ndinga bondabu nga ndaba ne Katonda takyandiko simanyi ne gye yanteeka bwe bityo. Olosomye ku Bible? Nziina 2 mu nnyumba kuba ndi mukazi Museveni. Yobu omumanyi? Mumanyi? Manyi kyamutuukako? Yalwala amabwa. Buli kimu ne kigenda. Ab'enganda ne bamugamba lwaki tofa? Lwaki weegaana Katonda n'ofa? Kati nabanga sitoole yo era Yobu. Naye ebiseera ebisinga otunyerera ku maviivi Katonda aba alina waatuyisa. Yobu no yayita ewazibu genda omusome. Mulaba ne mukazi we n'amugamba naye Yobu lwaki tofuma Katonda tomwegaana lwaki ng'oyitiridde okuwunya ekyalo kyonna ne kinakuwalira Yobu yali omutuukirivu awedde emirimu. Ndabanga sitoori yo yiyo naye ebiseera ebisinga bonaafuna amaanyi oba tufuna amaanyi mu bigere byaffe ne twewalula paka ku kyaki etulinaani emigugu gyaffe ne tugisuula eyo nga wetumira n'eddagala. Ndowooza Katonda kyaba atwetaagamu kyokka linnya alisindike malayika erisumulwa zitusumulire. Singa onaafuna amaanyi nate agagendako mu kyaki ekulinaanye bino n'obyogera ng'obujulizi ndabanga agenda ofuna obulamu bupya. Nja kugenda naye
Saka Katonda alina waatakula awo gwe otakkiriza nga ye waali mugamba nti mwana wange jangu gyendi nze ayina okubudaabuda okutaliiko buyinike, nze ayina okubudaabuda okutaliiko kusosola, nze ayina okubudaabuda okutaliiko kwekomuma nakugeya. Naye nze ndaba ng'amaanyi go gonna agatadde mu abantu tubeesiga ne Katonda ate yakozesa abantu. Tulabe bakumenya omutima bwe bagaa nti fe omulambo guta n'omulambo gwatagenda kufa tegukukaabya gwani yagaa nti ogenda kufa. Nze ndabyeko abantu bangi abapimira bannaabwe entaana ate ne babasookayo. Anti kati bo bakitwala mu famire nti abalwadde b'emitima ne bwe babatwala e India tebawona. Ebyo bigambo byabwe si bye bakatonda. Kati balaba obudde tebasobola bumalirako. Nze ndaba ebikulumya omutima byonna byansi. Abo bagamba si bye bakatonda. Kyogambye wammwe tewali yali afudde ng'oli mulwadde. Yafa mutima. Gye bali yalwala na ssaawa 11 okutuuka nnyezi okumakya nga afudde. Kakati gwe baki bakulumya omutwalo. Bangi bafudde nti bafudde na mitima. Nga babadde balamu babadde basambagala. So kinze kyendowooza kiri kimu. Tuna amaanyi go mu bigere nate Katonda ge yakutonda nago. Weesitule emigugu gyo gyonna ogitwale ogiteeke katuti ka church ogaye nti Katonda nzize onsaasire. Teetaaga nnyo bigambo bingi, gwe genda ogambe Katonda nzize onsaasire. Emmere eritandika okujja ku sowaaniyo, abaana balitandika okusoma. Tuzimba ssomero lyaffe mu bwangu obw'ekyalo ligenda ttandika. Nze abaana babiri nja kubatwala abo basomese paka bo tuddamu beera liikiri essomero lyaffe ligwe tofaayo naye batatandika kusoma eno ttaamu tuli mu kuzimba ssomero. Abo abaana babiri bo nja kubatwala emyaka 6 emyaka 7 n'emyaka 9 ninda kubatwala. Neeyanzizza nkola bongo. Weebaze Katonda nsaba tuwa obulamu ebyoto byaffe bituukirire. Toddamu kweraliikirira abo po bange kakati obwo bwana bwa Katonda. Weeye eri Katonda kati bw'olina kubulondoola na kubusabira kubanga amavivi g'amaama gasumulula buli kimu. Ogambye tolina mmere munju temuli oli mulwadde temuli. Kati mbadde n'ensigo yange ya mutwalo gumu mbadde nsaba njugo tugisabire. Neeyanzizza nkola bongo neeyanzeege. Weebaze Katonda mbadde nsaba tugisabire ensigo eno ey'omutwalo gumu gwe nninamu. Mbadde nsigazza naye ate ndabye nga gwe gwetaaga nnyo. Kati mbadde nsaba ozikwate tuzisabire ensigo eno ereme kukalira. Ereme kukalira. Gwe buli weebanga eyagala okukalira bweti Katonda agiblessing eddemu ezimbulukuke oleme kuddamu siiba njala. Tuzisabire? Tuzisabire. Osaba oba nsabe? Saba. Mukama Katonda kitaffe gwe yatonda eggulu n'ensi, gwe yasengeka buli matiribona agali mu nsi eno ne waggulu eyo gye tutya. Tuli wano mu maaso go olw'okuyaayana kwaffe nate. Totukoowa kubanga waliwo kukyukka. Olumu tuyayanira mu butamanya, olumu mu kubula, olumu mu kubuzaabuzibwa. Naye gwe kitaffe alina obwongo obusuka ku bw'omwana w'omuntu. Gwe oliwo okutwaniriza buli bwe tujja kutuwatisa natubambaatira. Tuli wano olwaleero ne mwannyinazo n'ebintu bimusobedde. Bw'afukamira okusaba wulira ddala nga ku kisenge kwateeba. Bw'agezaako ayatula erinnya Katonda Mukama wulira ddala nga teyikyalimu n'amaanyi wadde n'amakulu. Omulabe Sitaani yamubbako ekisa, yamubbako amaanyi ge wamutonda nago. Taata nze nkimanyi tuli batuukirivu kimala, waliwo abatuukirivu abatusinga naye ate tunaabalinda ddi okujja nga naffe kennyini watugamba nti bwe tulisinzira mu Romani 10:10 ne tunyweza ebigambo byaffe n'okuyaana kwaffe n'akamwa kaffe buli kye twagala kyonna kirituukirizibwa era kirinywezebwa. Taata tuli wano okusaba ekisa tuwonye obuyunike, tuwonye okubuzaabuzibwa obulumi ne gano agalwadde agatwesibyeko. Tukuze emitima gyaffe, bino ebirwadde mbijja lwa buzito obungi ku mitima gyaffe, ebimu bijja lwakwagala ebyo bye tusuubira nti ate bizibu nnyo okubituukiriza mu bulamu bwaffe. Naye tubadde tusaba Mukama Katonda gwe azaagabirira abalala otugabirire essanyu, obulamu n'okwesiima. Tukooye okusiiba enjala, tukooye okusula enjala. Eno ensigo gye tutezeeyo omutwalo guno ogumu Taata tevudde
mu nsawo za zaabu, tevudde mu nsawo za bagaggafuge, tevudde mu nsawo za bikomo na siliva, wabula evudde mu nsawo ezijjudde okwagala, ezijjudde okuyaaya n'okuyamba n'okukola obulungi bwo. Twe tusaba ensigo eno gizimbye ereme kuggwaawo, buli kadde efuuke omukisa mu nju ya mwannyinaze eno. Tetwagala kuddamu kulaba mwannyinaze ono ng'asiiba njala asabiriza emmere, twagale n'ensigo efuuke omuki oguliriisa amawanga, ezimbulukuke n'abalala bagiryeko. Ffe tumanyi nti gwe Katonda eyatonda buli kye twegomba mu nsi muno, era wooli wano nawe era gwe watutonda. Tosobola kutuleka kuba ekyo si kyoli, watusuubiza okujjanga gye tuli mu kaseera akazibu, era n'ogamba nti eddagala erisinga ge maviivu etufukamira olijja n'otudduukirira. Jangu otudduukirire ogezi gaffe n'obuganzi bwaffe nate. Ebyo nambisabye nga mpita mu linnya lyo ery'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Nze nsuubira nti Katonda agenda kubikola. Just tigenda keeri Katonda. Ffenna kankubye ekintu kimu. Nze nayimbanga ennyimba ni muyimbi. Era ombuuziza nti wampulirawo ku leediyo. Nali ngenzeeyo si lwakuba nti gye nkola. Nali ngenze kutunda bitone byange bya kuyimba na njiri yange yakwagala. Music yona ntambuza mu bifo bingi. Ansitudde naye music ono taduzanga okuyaayana kwange. Bwe nali ntandika okuyimba nga nsula myala nagamba Katonda nti oluyimba nga lukuba ku TV ndiba mmaze. Bwe ndirabako ku TV ndiba mmaze one bwe ndiwummula. Oluyimba lwakuba ku TV ate olw'obwongo bwange ne butandika okusaba Mukama nti Katonda kati singa bukuba okuba n'omwezi gumu olwo nno ndiba ndabye kukwagalako ne lukuba myaka sebyo fuga okuyaana kw'omuntu okutaliko Katonda tekukoma. Era ennyimba zakuba ne zikuba gwe nasaba olunaku ne gifuuka emyaka paka bwe byakuba nendaba nga byonna ebyensi tebikola makulu nga tebirina Katonda. Bwe ntyo bwe natandika okuyimbira Katonda ennyimba ezizzaamu amaanyi n'essuubi, sikyayaana nnyimba zange kuba ku TV. Nze buli bwe nfulumya oluyimba ne ntuuka ku channel yange TV ne bwetalukuba naye nendaba nga luliko abantu basatu abalulabye enjiri yange ebe batuuseeko. Ebintu ebitalina Katonda tebiggwako nnyonta, naye ebintu ebirimu Katonda tebibaako nnyonta. Nze nfulumya oluyimba lwange oba abantu 10 be balulabye oba TV terukubye naye nsigala ndi musanyufu nti abantu 10 bategedde enjiri gye nnyimbye. So obulamu bwo buzze eri Katonda. Bino ebyokuyaayana by'ensi bino ebiseera ebisinga ebikola makulu mu bulamu bwaffe. Ogenda kufiira obuyinike mu nju naye ng'ekituufu kiri nti omulabe Sitaani olugwa byakuteera awo lunafu nnyo singa olubuuka n'olukwasa Katonda agenda dufuula omukisa. Oyaayana baana kusoma okakasa wali omanyi nti oli bazaala bangi abalina ssente nga bagenze muleebo okubazaala bonna ne bakomawo nga bafu omwana ne maama. Bangi abagenze maama n'asigalayo kale gwatulaba talina ssente wabazaala baabo balungi. Lwaki weeraliikirira by'otaatonda? Lwaki weeraliikirira by'otaatonda? Kiki ekyo ekikweraliikiriza otuuka ku extent eringiza mu sowaani ya Katonda gumanyi zaabu gwataddemu? Ye agamba bugambe jangu gye ndi fukamira zaabu omwetwalire gw'ogaanye. Buli bw'ofukamira oli addala ku kisenge kw'oteeba Sitaani bwe bukodyo bwe. Sitaani alwana naye kati ayagala kusinza maanyi. So singa ofukamira olwaliro n'ogamba Mukama mbikuwadde byonna n'otambula ng'atamidde ng'era Kaana we yakola. Saara n'agenda mu kyaki n'akowoola bigenda genda. Nze nabikubuulira ebyo byonna nandiwadde gamba genda kunywa bbiya. Waba singa bwe bandabye bandowooleza nti oli muvubuka lwaki togendako mu bbiya? Byonna mbirabye. Byonna mbirabye ne mmaliriza nga nkitegedde nti obulamu bwonna bwe tutambula ne twekwese mu Katonda ku kibuga kuno tetusobola kumalayo ebikemo bingi. Togenda kuddamu kusiiba njala. Ensigo tegenda kukalira gwe kennyini ogenda kuwa obujulizi naye kigezeeko kiwulire genda ebizibu byonna bikakipire Katonda ogee gwe wantonda biibyo gwamanyi oba onzita nzita ne Katonda waffe simusi. Omukyala omuto bw'ati ate oweddemu essuubi bw'alina okuwulira enjiri
bannange okayana lwa mutima banno tebalaba teboogera tebategeera ng'ate n'eddagala oliina oyo Katonda ajjanjaba ensolo ku ttale agenda kujjanjaba wali owuliddeko eddwaliro ly'engabi olowooza zibaawo ziti oyo Katonda aziraga omuddo omutuufu ezirina okulya ne ziwona agenda kujjanjaba todamukweraliikirira Mukama Katonda bannange beera musanyufu genda okuŋŋaanya ne bakyala banno enjiri gibabuulire era weebaze Mukama olw'okkuwa obulamu kyokka kye yeetaaga akusumululire buli kimu obwana tuli mu kuzimba ssomero bugenda kusoma pakayita kandi kali Judith sakojje ali kali akalala Regina sakojje Regina jangu how are you? I'm fine. Regina ono yali tamanyi Luganda naye neewunyiza engeri Regina gye yayizeemu Oluganda mu bwangu olina emyaka emeka? Etaano. Olina 7 mama ngambye olina 7 Judith how are you? I'm fine. Olina emyaka emeka? 8. 8 olina 9 awezeza 9 kati yakyali ku 8 kakati abaana be bano bwe buli bw'oyimirira n'otambula naffe oyamba emyoyo mingi nnyo kubamu akafaananyi ng'omwana ono atambulira mu kusaba emmere essolo mutuukako bwana buubuno bwana bwa Katonda Katonda abuwadde ekisa kano kasobola okuba buli kimu singa tukakwata bulungi naye nze nkalabamu omukyalo w'amaanyi agenda okubuulira enjiri bw'otwegattako mu kampeyini zaffe Rabon Charity Foundation zeekola oba otaasiza abaana bano bangi bonna boolaba ne bootalaba so tukwatireko mu kuzimba essomero lyaffe ebisulo twabimaze toyi twagimala n'ekiyungu kati abaana bano beetaagewo okusomera tuzimba ssomero gw'alina ekimu kyekyekumi ekyensi oyina kyonna so nekigulamu amabulooka okusasula abazimbi seminti amabaati n'ebirala obwana buno ne busoma nze nzikiriza nkigenda kuba weewaawo kale mugende muzannye mami kankusiibule yakukomawo nkubuuzeeko naye genda emigugu gyo ogisuulire Katonda ye tagyekkaanyangako bendowooza sitaani akulimba yakumalamu amaanyi nakunafu yalimba bangi bwakoze bwatyo genda ku sabbiti genda nsabe banna ate genda ku katuuti ow'obujulizi bwe bayita abagala okuwa obujulizi genda osize Katondawo ogende nti neebaza Mukama olw'okumpa ennaku abakadde b'ekkanisa babulire buli kizibu kyo era otandike n'okukuŋŋaana buli lwaggulo ogende mu bibiina by'abakyala ofune emikwano emipya mu mikwano ogenda kugyamu essuubi eppya era essuubi eppya erigenda zaala essanyu n'eddembe mu ndaayo ngenda kugenda weewaawo twanuna n'ensi yange mweraba